Kitalo omukadde bamutemyetemye n'afa abadde akulira ebyobulamu naye afudde eyafunisizza ow'e12 olubuto bamuwenja Bussenene so ng'ate ye Ismail Alexis aka Jjajja Ichuli wetwogerera bamunywezezza ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Kansuubire nti muli bulungi mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo ng'amati okola kyamaanyi okubeera nga tokoowa kuntegeranga matu entakera nange najja kubeera nga nkuweereza era gwe yakanneeyungako nga gwe mulundi gwe ogusoose okubeera ng'ate ompulira ekyomanya wano ofunirawo amawulire gonna gagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda saako ate n'amawanga agatwetoolodde ku ba celebrities bo bonna kale n'olwekyo ewuna ng'ate wosubscribinga tojja kwejjusa obutakumalira budde kantandikirewo ate nagandeese olunaku olwaleero era nga butereevu ntandise nagannaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera ng'ate bambi abantu b'e Kagali baggwiriddwamu ekikangabwa ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero we bakedde nga mutuuze munnaabwe abadde ayitibwa Goreti Nsungwa era ng'ono abadde atemera mu myaka 65 egy'obukulu bambi abatemu we bamuyingiridde mu maka ge we batyo ne bamukakkanako ne bamutemaatema ono bagenze okumuddusa mu ddwaliro okusobola okubeera ng'ate bataasaako ku bulamu bwe bambi ono afiiridde mu kkubo we batyo nga bamutwala kitalo nnyo nnyini ddala tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'omuze mirembe ate era bambi agulamuze ekisa ffenna ly'ekkubo wabula ekitwawula oli kusookayo munene nawe nampuliriza ng'ofiiriddwako omuntu wo bambi nze nkugumya bugumya mutima nsaba Katonda abeere nga bambi abagumya emitima ab'eŋŋanda bako ate n'ab'emikwano n'abo abafudde bambi abasonyiwe ebyo byonna byonna ebyabasobako wabula ng'ate yo tuvuddeyo ate ye abadde akulira ebyobulamu mu disitulikiti eyo ey'Entungamo era ng'ono abadde ayitibwa Mukulu Richard Bakamutulaki ono naye bw'ati afiiridde mu sawuna gy'abadde agenze ate okubeera ng'awummulirako akawungeze k'olunaku olw'eggulo. Ono we batyo yaseeredde mu sawuna gye yabadde era bambi teyazze engulu awo wennyini we yafiiridde era nga wetwogerera bambi zembuyaga ezikaza engoye kale bambi n'ono naye tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze mirembe ate era bambi amulamuze ekisa musonyiwo ebyo byonna ebyamusobako agumye emitima abako ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano ebyo nga tubitadde ku bbali mikwano gyange ate ye eyafunisizza olubuto ow'emyaka 12 ono wetwogerera aliira ku nsiko anti munnange bamuwenja Bussenene ani amulabyeko ani yamuwulizzaako yali ate abantu ku mimwa olw'ensonga nti bamunoonya asobole okubeera ng'ate akola ki abitebya yatandise atya okubeera ng'ate omwana omuto bw'ati amwekakaatikako ate bambi n'amukuba olubuto. Nze nno buno obubaka bwange mbutwala eri abazadde nti bannaye mukume abaana bammwe ate mubabuulirire ono omwana w'emyaka 12 mwana muto nnyo okubeera ng'ate ayingira mu nsonga zino eno ez'obufumbo abazadde mukume abaana bammwe ate nammwe abaana bambi mumanye kye mwagala kwa kati guno omulembe omwana w'emyaka 12 mu butuufu kiba kibi nnyo oba omwana oyo aba muto nnyo okubeera ng'ate akola ki yeeyingiza mu nsonga nga zino ez'ekintu ekikulu wabula ng'abazadde bambi museeyo nnyesera ate tusaba ne gavumenti bambi eggulewo amasomero abaana bakole ki batandike okusoma kuba buno obwonoonefu atisitiko we babeera mu masomero bukendeerako eyo mukwano gwange nga nvuddeyo ate yo mukulu Ismail Alexis aka Jjajja Ichuli ono munange wetwogerera ebyembi bisekerwa naye bamunywezezza ekinseseza nti abantu bataddemu katemba mungi nnyo mu kukwatibwa kw'omukulu ono buli wosange wali posti nti omukulu ono bamukutte abantu bateekako bu emoji buseka simanyi lwaki basekerera nnyo omukulu ono olw'ensonga nti bamukutte ate nga bambi twandibadde tumunakuwalirako era nga tusaba kimu bonna abamukutte oba bavunaanyizibwa ku kukwata kwe basobole okubeera ng'ate bakola ki bamuta wabula ng'ono ebyamukwasizza si birala kubeera ng'ate ayogera kalebule ku mukulu oyo omulangira Ssuuna kinajjukirwa nti ono amwogerako kalebule gwanyweza era naawe w'oba okyali eyo ng'okyamwogerako kalebule munange essaawa yonna bakunyweza ekyatuuse ku mukulu ono Keys waakosaako ate ne Mako ffenna twakitegedde bali kitalya era nga wetwogerera n'omukulu ono Ismail Alexis naye bw'atyo bamutaddeyo abeegateko paka olunaku olw'enkya we banasobola okubeera ng'ate bakola ki bamweyimirira wabula ng'ate kinajjukirwa nti ate ye Keys Mako ne Wako bakubeerayo paka ng'ennaku z'omwezi 15 ate balabe ekidiira wabula ng'ate bambi bantu bangi nnyo bavuddeyo bagamba naye bannange omulangira Ssuuna abaana baleka abaana mutule wansi muteesa abaana basonyiwe wabula nga ye omulangira Ssuuna tetumanyi ki kigenda mu maaso mu bwongo bwe tubadde tukyali awo ng'ate n'ono naye bakoze eki bamunyweza n'abalala nabo yeewera agamba
buli woli wena ng'omanyi wali omugeddeko kalibule yalina obujulizi era ajja kubeera akunona essaawa yonna. Wabula nze nga bulijjo njasigala nga nkyogera nti bannange enkolagana wakati wa celebrity yenna oba gwe oli mu politics oba oli mu entertainment, enkolagana eyo y'amakulu nnyo wakati wo ate ne munnamawulire ono. Kale nno munnange wetumala okitegeera nti enkolagana wakati wa celebrity ne munnamawulire nkulu nnyo. Buli omu alina okumanya kiki alina okukola. Ti munnamawulire kola ebintu byo mu ngeri eri professional. W'oyimirira ku TV oba ku radio yonna gy'osinzidde okubeera ng'oyogera ku muntu, tomukakkanya nnyo, tokonjera, kwegamba toyogera nnyo bintu bikkakkanya muntu ono bimuswaza. Okitegedde, awo ojja kuba okoze eki, otaddemu obukugu mu byokola. Ate nawe celebrity gweogeddeko kwata ebintu mu ngeri eri professional. Owulira kwogeddeko ebitali bituufu mu approaching, mubuulire mugambe nti ebyo siwe bityo biri, mubuuze wa gye yabijje. Okitegeera, kwegamba mu handling mu ngeri ey'ekintu ekikulu omuntu oyo nkulayirira. Enkolagana mujja kuba mugizimbye nga tomunyiigidde ate nga naye takunyigidde, ajja tegeera ensobi ye, oba oli awo ate ojja kuba otasiza n'abantu abalala bangi oba mu nfuna. So bannange buli omumanya ki ky'olina okukola. Ebintu bisobola okubeera nga bikola ki, bigendera ddala mu maaso. Obadde muwuliriza mulungi, webale kugyeekuumirako okuva wentandise paka te wenkomekereza, wabula nga kyengenda okusaba toseetuka kubanga ate nkyakomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala aga wano saka ate ne wabweru w'eggwanga. Gwe ampuliriza okutuusa kati nga tonna subscribinga, bami subscribinga teekako akadde osobola okubeera nga tetomisinga update yonna egenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda saka ate ne wabweru w'eggwanga. Woba olayikinze video eno, woba ogyagadde bambi ngenda kusaba gilayikinge, give it a thumbs up bambi. Tolina kyogenda kuvaako ate mukwano gwange. Wala nga kyomanya nkwagala nnyo, nkwagalira ddala hakunkumire for now, naye nga teteweerabira nti nkomawo n'amala mangi nnyo mangi ddala. Kale n'olwekyo toseetuka. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada, weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor, bano nga bakolerako ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala. Gwabeetaaze bakubire ku namba zaabwe 0708839777 oba +974383964 ng'eyo ye namba yaabwe ey'ekkata. Gwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.